Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinziira okubeera nga gy'olabira omukutu guno gwa Red Zone TV kyokola kya mutawaana webale kubanga otambula naffe nyongera okwebaza mwenna abagenda mu comment section ne mubanga ate muteekayo obubaka bwammwe we tusinziirako okubanga tuleeta ezimu ku nsonga nga zino kakati amawulire agaliwo agenjagala okubanga nkuwa gwe munnanga ali ku mukutu ogwa Red Zone TV abamu ku baminisita abapya abakalondebwa bamaze okubeera nga batuuka ku parliament okubeera nga bavetingibwa era njagala kubanga nkuwa omukulu Ballam Barugahara atenyi ayogeddeko eri eggwanga. Ballam ayina ebintu byayogedde byagenda okutandikirako, ayina byayogedde byagenda okukola nga minisita w'abavubuka n'ebintu ebirala ebikwatagana ku ministry ye gye baamutaddemu. Abamu ku bantu abazze abapya njagala kubanga mbakuwa wano nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Ballam Barugahara. Minister Ballam finally t-shirt agisuddewo kati akubye suuti eri bulabe. Njagala kubanga nkuwa ebigambo bye ogenda kubanga obiraba gwe atambulira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Njagala kubanga mbikuwa naye nga sinabikuwa njagala okujjukiza nti baminisita abapya abalondeddwa bali mu kabineti nga bapya kuliko ye yenyini Ballam Barugahara nga State Minister for Youth and Children Affairs, kuliko Lilian Abel ono nga ye Minister for State, Minister of State for Relief and Disaster Preparedness bamuyita Lilian Abel, kuliko Dr. Kenneth Omona ono nga ye State Minister ow'ensonga za Northern Uganda naye amaze okubanga atuuka ku parliament okubeera nga naye avetingibwa. Mubana era nkyakuwa mulimu Wilson Mbadi ono abadde aduumira amagye abadde CDF era yoyo golaba ku screen yo nga wetwogerera kati ye minister ow'ensonga, minister omubezi, Minister of State ow'ensonga za trade akwasaganya ensonga z'obusuubuzi. Wilson Mbadi Jeno abadde aduumira amagye eyasikiddwa Muhoozi Kainerugaba. Kuliko omukyala akiikirira Sironko woman MP amanyiddwa nga Florence Wamala Wambozi ono nga bayalondeddwa okubeera State Minister ow'ensonga za Kalamojja. Ono ye yaddidde Agnes Nandutu mu bigere. Agnes Nandutu yasuuliddwa ne ba ministers abalala nga bwe nakugambye. Kuliko Honorable Fiona Nyamutoro ono nga State Minister ow'ensonga za Energy and Mineral Development era naye bamaze okubanga batuuka ku parliament olukiiko oluveting oba olukakasa vetting committee bababuuza ebibuuzo n'ebintu ebirala bifaanaganako bwe bityo. Kakati njagala owulize agenda y'omukulu Ballam Barugahara byayogedde byagenda okubanga atandikirako ate obeere ng'obiwuliriza oyinza okubaako ky'ofunamu, oyinza okubaako ky'owulira n'ate n'obanga otwala maaso ensonga zino. Red Zone TV kwoli kansooke nkuwa ebigambo bino nzije tubeere nga tweyongerayo ate n'ensonga endala ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. I'm not in cabinet to recruit the youth for MK project. Already MK project has over 21 million young people. And MK OPLU, as we call it, we are not a political party. We are a civic organization that is aimed at patriotism, spreading the love of country and fairness in society. So it is a very good civic organization where I encourage each one of you to join. So my being appointed a minister, I've come to fix the challenges, to address the challenges affecting young people. And majorly young people have 4 or 5 challenges and children. For young people, they make 75% of the population. However, out of the 75, 83% of those young people are unskilled, they are uneducated, they are unemployed, they are subsistence livers. Then out of that, only 17 are skilled. So what will be my role as a Minister of the Youth is I will advocate for skilling. But we don't have skilled people, everyone to do skilling of making bricks and the chapata and etc. Each sub-region of Uganda has its core. Karamoja has minerals, so the youth of Karamoja should be skilled in mining. Bunyoro has oil, our youth in Bunyoro should do more of oil and gas. Then the youth in Uganda are good coffee farmers. So we need to do that, but for me to achieve that as a minister, I'll reach out to the young people in their sub-regions, hear from them, and then in an incubator, they give proposals of what we need to do. And those proposals will be taken into cabinet so that you can forward them to the August House of Parliament. So I'm here to fix the problem of unemployment. And then for children, as you are aware, so many young people
about 9 million youth are women. Out of the 90 million, 51% have either been married, forcefully married, or they have conceived, or they have aborted. But the danger for that, or the cause for that, is lack of reproductive health. So I'll focus on reproductive health of young people. Why would a young child of 12, 13, 14 conceive? What a rush for? So our focus will be on reproductive health, on employment, on skilling, on trainings, and then on appraisals, and then also patriotism in class, in schools. Because when you have patriotism, you have the spirit, you have the goodwill, you have the love for country. So we shall not steal if we are patriots. We shall not misuse resources if we are patriots. We shall love country. So as the Minister of Youth, I'll focus on that. And then I want to give you an example of a country called United States of America. It has 380 million people. However, out of the 380, 70 million people are employed by federal government of USA. The rest of the population is employed by private sector. The way I work in Uganda, I've been in private business. I'm a private businessman. I've done my private business successfully over years. So I want I want us to benchmark on the US, UK, Ireland, and Germany, that the government cannot employ everyone. In Uganda, we are 42,700,000. Yes, ebyo bigambo bya Ballam, Minister omupya ow'ensonga ez'abavubuka byabadde ayogerako, byasuubiza okubanga atandikirako, byagenda okubanga akwatako nga minisita eyalondeddwa okubeera nga ate yakwasaganya ensonga z'abavubuka mu ggwanga Uganda okubeera nga azitwala mu maaso. Red Zone TV kwoli anjagala kubanga nkutegeeza nti n'abalala ba minisita abapya abalondeddwa, jjukira erinnya bwe lireetebwa Museveni bw'alironda, Parliament yeyina okwapulovinga abantu bano nti fine tubayiseemu, tubakebedde, tubacekinzeemu, tubakkiriza okubeera ba minisita olw'ensonga ezo. Akakiiko ako ke bayita vetting committee kyemmanyi katuulibwako abantu nga speaker wa Parliament akatuulako, ayina okubanga abeera ku kakiiko ako, omumyuka we deputy speaker ayina okubanga naye akatuulako, era nga bakatuddeko olwaleero bendabyeko kubadde Kanita Amongo ono nga ye speaker wa Parliament akiikirira abantu b'e Bukedeya nga woman MP ku kibiina kya NRM, kubaddeko Thomas Tayebwa akiikirira Ruhinda North County ate nga ye deputy speaker, kubaddeko abantu ab'enjawulo ababadde bava mu bibiina eby'enjawulo, kubaddeko Honorable Santa Okot okuva mu kibiina ekya PPP, era naye abadde omu ku abo abazze okubeera nga baveetinga abantu bano okulaba nga ate bakkirizibwa okubeera ba minisita oluvannyuma lwa pulezidenti okubeera nti yabalonze. Parliament ebadde erina okubeera nga ebapulovinga okulaba nti balondebwa oba nga batandika okuba nga bakwasaganya emirimu gyabwe. Bwe bityo bwe bitambudde, ebigambo ngenda kuleetera ebyabalala nabyo obeere ng'obiraba bw'oba owulire bye boogedde bagenda okuba nga batandikirako wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Buli kimu obeere ng'okifuna bulungi nnyo, webale kuba ng'okyatugoberera.